kati ate n'ekirala kati abatambula kubanga kati passport eno kati osobola gikozesa okutambula kati eno gyogenda okola ki okukozesa naye waliyo n'abakukusa abantu ne bakulimba mukati bakugyeko passport oli bweru mukati osobola kutambula ekyo kya bulimba era nsaba nnyo abazadde bwoba waliya yeeraliikiridde ebweru mulope bulungi tufune information kubanga tukwatagana nnyo n'aba immigration babakomyewo kubanga sobola n'okuzza nga tolina ki nga tolina passport so teweeralikira mbu bakugyeko passport kubanga tusobola kuzza nga tolina ki nga tolina passport kati 15 buli week bavaayo kakati bwoba bagambye tosobola kutambula genda bulungi ku immigration kubanga tukubuulira engeri bw'okutambula obulungi teri asobola okusiba teri kubanga wali akulimbye so tukusomesa engeri bw'okutambula era eno list mulimu abantu beba offloadinga naye era ne baddamu ne batambula ki obulungi osobola okugenda n'okomawo kati abaana 3 that's 30 right bakomawo buli lunaku baaniriza badda kyobola abantu no bwoba okomyewo ng'oyagala kuddayo era kozesa ki licensed recruitment agency